sawe no nkuse anko naye to guma owulidde mama guma njagala oko obere ngo yagala mama owulidde nakugamba mama tebakola ki mama tebamukyawa owulidde guma njagala ogume njagala obere mukumu owulidde njagala osome oyagala kubeera musawo njagala obeere omusawo njagala osome mwana. Ate ebirungi asibye Musi Musonyi n'agamba nti yagezaako nnyo okumuzaalira nebirema. Yakulira ekibiina ekiyamba abasajja abatulugunyizibwa abakazi ekya Men Protection Lauben House yayogera n'ekisitu n'amusaba okulirira Musi essente zasanyiza ku mwana Musi n'akigaana. Katonda amusasule biri bitindi tu ebyo byaliwo omwaka gwa 2023 musajja wattu Musisi oluvannyuma lw'okukola DNA n'akizuula nti omwana gwe yali amanyi nti we okumala emyaka 15 nti omwana oyo si we. Musisi ebyatandika ng'ebyokusaaga mwaka gwa 2023 wenjogerera kati mwaka gwa 2026 musajja wattu yakogga n'ekigere baakisazeeko entabwe ng'eva ku kimu DNA na laavu ya mwana gye yalina. Okusinziira bambi ku mbeera nga we yali omusajja ono yatambula nnyo oba story yawulikika nnyo actually kwe kwavirako n'ebyo ebya DNA okubeera nga bikyakira ddala mu ggwanga erya Uganda okuvira ddala mwaka gwa 2023 awo ne 2024 mu byasinga okubeera nga bikyakira ennyo. Musajja wattu Musisi kigambibwa oluvannyuma lw'ebbanga lye yali abadde ne mukyala we ye ng'amanyi nti akaana ke kaalina akamu ak'obuwala bambi mwana we lwakyaluma omukyala n'akamutema n'amugamba nno Musisi okimanyi ti ono omwana gw'olina oba gw'otwala ng'owo bambi siiwe. Omusajja wattu teyasooka kubeera ng'akikkiriza then oluvannyuma n'agamba naye omanyi okusinza ku mukyala kye yaŋŋambye kamwana kamutwale mu DNA ebyava mu DNA omukazi n'akamutema nti ddala kituufu okusinza ku ndaga butonde ziraga tolina kakwate nakamu eri mwana ono omuwala gwe goyita muwalawo. Musajja wattu n'amutta mu bulumi obw'ekitalo n'amukomekereza n'amugamba mwana wange oyagalanga nnyo maama wo tomukyawa wange nze abadde taatawo kati mwana wattu ngenda fuuka anko. Gye byakomekerera musajja wattu olwa obulumi ne stress gye yalina n'atandika okubeera ng'akoggera ku speedi yayiriire mu kubeera ng'akogga appetite agiruzinze takyalya bulungi nnyo olw'ensonga omwana we yali amwagala ebyaddala nga nawe woyagala omwana wo ng'onna mwana omu kati ka kibiriiti laba bakakutema nti n'oyo omwana yennyini gw'olaga kweganga motivation yo yakukeeza ogenda okukola. Musajja wattu yalina business nesaanawo eyali omunene obunene ne bugenda eyali buli kimu ne kisatandika okubeera nga kisaanawo paka to the extent obulwadde bwamugwiridde n'okugulu kati baakututte okugulu kwe baakutemyeko musajja wattu ng'asaba buyambi ng'anoonya na buyambi kulaba ng'okugulu kwe tebakutema okugulu baakutemyeko olw'endwadde ezajjiddeko then oluvannyuma musajja wattu akyetaaga obuyambi kubanga bw'ataayanguyirirwe n'ebirala byandigenda okubeera nga bimuvaako. Naye wano notification bell tujja kukolanga missing updates naddanga zino sirwani ku SMX Media nkujjukiza nti Tamale Nalongo Nabwire avuddeyo okubeera ng'akuwonya abasawo abafere naddala bakulombereddwa naye otabaako kikyuka mu bulamu bwo. Mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere.